pegama mpulira nga bwaba mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire nkiveemu. Munnayuganda omwagazi wa music wa Uganda ate era nga si music wa Uganda yokka yekka kyokka wabula omwagazi wa kadonkamu bw'alabye akaseera Lord Fred Ssebatta kaabaddemu mu katambi kano bakira abamu boozezza ku munye ate abandi ne batandika okwebuuza nti kiki ekituuse ku muzeeyi Wakaazi era muntu ki atuusizza muzeeyi Wakaazi mu mbeera efaananako bweti okubeera ng'asituse n'atulika n'akaaba bw'atyo n'atambula n'olukuŋŋaana olubeereddwamu lwe babaddemu n'atambula ne yongerayo. Bakira wakati nga muzeeyi Lord Fred Ssebatta ali mu maziga akulukusa ate ne bamuzeeyi banne abayimbi b'akadongokamu abalala n'ab'amaziga gabayiseemu. Lord Fred Ssebatta, Lord Fred Ssebaale ye Fred Ssebaale kwokuba amaaso ate era mukadde ke kamu n'omukulu kyali negu mahi. Musajja amanyiddwa ennyo okubeera nti musajja mugumu nnyo ate era nga musajja ali strong ebitenkanika wabula naye mukwano gwange yayozezza ku munye olw'embeera eyabatuuseeko. Waliwo meeting ab'akadongokamu gye babadde bakoze era nga mu meeting eno babadde balina ebintu ebyenjawulo bye babadde bazze okubanga boogerako wabula gye bakkidde nga beekokkola mwana mulenzi Kenzo Musuuza Eddy Kenzo era nga bye bimu ku bigambo ebyayogeddwa ne muzeeyi Lord Fred Ssebatta wali ng'akaaba amaziga ng'agamba nti Eddy Kenzo yabajooze nnyo n'abakomyayo ne sekukomya yenna. Kubanga yatugamba bwati yatugamba nti buli muntu tayinza kusigala nga bwabadde sibe kyali yagamba tayinza kusigala nga bwabadde oba yali ategeeza nti mugenda benda mu binnyo n'okusigala twakola oluyimba n'abakulu bano tulikolera n'evidiyo tulina n'alubamu ebagatta nange nayina oluyimba olwetegeredde abalala mutawaanira bwereere kitegeeza ne Kenzo yantwala mutawaanire buki mutawaanire bwereere kubanga bw'amala okuvaayo n'agamba n'alaga nti bakadde baffe mu ngeri eyo omuntu bw'amala okutyobola okutoka ku ekyo nga takuwadde respect omutatakuwadde respect tayinza kusasula ate kisoboka omuntu alaba nti tojjamu ekyo kyolina kolaki kyolina kufuna kakati tulumiddwa nnyo bakadde baffe tulumiddwa nnyo abantu abo bemulaba betwalabirako omulimu gwe tukoze waliwo okufuna ssente olw'okuyimba n'okufuna kira wakati nga abayimbi b'akadonkamu beemulugunyanga n'omaziga emmunye bajoozezzaako omukulu Kazibwe Kapo yavuddeyo n'asaba Eddy Kenzo mu bunnambiro obw'ekika ekyawaggulu ayanguwe yeetondere Lord Fred Ssebatta ate era takoma okwo n'abayimbi b'akadonkamu bano abeetondere. Kigambibwa nti Eddy Kenzo alina ebigambo bye yayogedde ebibadde birengeza abayimbi b'akadongokamu bano. Katusooke tulabe Kazibwe Kapo. Era Eddy Kenzo bye yakoze oba bye yayogedde mwe mumuwa bubaka ki era mwagala akole ki okulaba nga mumuleka? Sifeze kubanga tetunafuna statement yawe naye nze nga Kenzo emyaka gyonna simbaddeeko buzibu ali sayiri gy'aliko sijempagira nesimuyinako bukyati naye akimanyi naye ziga ly'omuntu omukulu siriba ddungi ng'ate gwe omusobezza yetondere mu bakadde kyekyo kanze kyemugamba naye simulagira waddembo kireka naye nze ng'amusinga emyaka bigambo bya Kazibwe Kapo. Kigambibwa nti mu bigambo ebyayogedde omwana mulenzi Kenzo Musuuza yatyoboleddemu abasajja abakulu bano ab'akadonkamu ebigambo okulaganga mu ngeri y'okuba nafuya n'okulaga nti oba oliawo bo bafeeriya. In fact ne mu bimu ku bigambo ne muzeeyi Dani Mugula yayogeddwako kati gye byakkidde nga Lord Fred Ssebatta ayozezza ku munye. Munamawulire wa MTV omukulu amanyiddwa nga Solomon Kaweesa
ne gye buli eno ye kikyaganya okuba nga kituula mu mmeeme ye ne mu mutwe gwe abazeeyi bano bakuŋŋaana batya ne babeera ng'omuntu ali mu kubalumya emitwe ye Eddy Kenzo yawadise nagamba but how did Kenzo end up leading a team including such notable artists nti bwe kibanga Eddy Kenzo atuusizza abazeeyi bano okubanga bali mu maziga yatuuka atya okubeera nga ye mukulembeze waabwe ate nga basajja ba legend era bakubye kadonkamu ababadde mu kisaawe okumala ebbanga ddeni kati Solomon Kawesa ye yeebuuza nti naye Eddy Kenzo yamaliriza atya nga yakulembera bano wabula embeera y'okubeera nti Lord Fred Ssebatta yayozezza ku munyi nga kwotadde Ssebaali kwotadde kyali nehu mahi mukulu oyo ayina engeri gyasayiningamu erinnya lye bate ensonga bwe zikyali ensonga si nnyangu n'akamu ku sayidi eyo kale awo nno nga tuvuddewo gwolaba ku screen ye mwana muwala Mirembe owa Mirembe Beddings ate mwana mulenzi gwolaba wano ye Nsambya furniture olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 April omwaka 2026 bannamawulire bagwikiriza Mirembe kigambibwa nti abadde ava ku kooti wabula ng'ekibadde kyamutute ku kooti ze ensonga ze ne Nsambya Beddings Nsambya furniture ono ye Mirembe Beddings abamawulire basazeeko Mirembe bakira mukazi wattu gye bikidde ng'afunye booda era ng'abeemuluddeko ng'ayose omusubi naye ani yakuba bakuba wa anti uli ekyalo kigambe gyatugamba Mirembe wano omulamuzi agambye atya omulamuzi agambye atya agambye omusajja ajjemu ebintu bye mu dduuka aliyo eno yaleeta emmotoka ya Mirembe aliwa Mirembe ayingire drone linnya boda bakutwale linnya boda ovire bano abasajja linnya boda Mirembe linnya boda Mirembe waffe that is Mirembe Beddings olunaku olwaleero yasangiddwa ku kooti awo ebyana ne bimusalako okusinziira amawulire agabadde gatambula agatali confirmed kigambibwa nti Mirembe Beddings yagobeddwa ku kizimbe kya Nsambya building oba Nsambya era nti wabaddewo okulagira kwa kooti sayidi eyo nti Mirembe ave mangu ku kizimbe gye babadde bakolera nebba Musa Seguya oba abangi gwe bamanyi nga Nsambya furniture kati awa kyaliwo kalumanywera bati bikyali byambu kati sewo waliwo ebyana bya social media bino byolaba mpozi nga tebiwulidde kantu ebyana bya social media bino ogwana gutomiri gwagambye Dear Mirembe Furniture and Nsambya workshop kindly get back together mubadde mutwerabiza kapo ya Chosen Becky ne Ssekajja omuntu abadde awonye naye kale kati guno sewa nga kugamba nti gwagala Mirembe ne Nsambya baddemu bakwatagane mu mukwano ogw'ekimmemmete mbu basobole okubanga babawonya mbu babawonye kapo ya Chosen Becky ne Ssekajja but ensonga za Mirembe by the way away from jokes ensonga za Mirembe Beddings ne Nsambya buli kadde zongera kulinnya nkandaggo ng'ovudde mu by'omukwano ne ku side ya business ebyokukosebwa n'ebyokufiirwa birabikanga bingi ddala mukube peva ke kabadde
akayimba kabadde kakutte bannakampala omubabiro era nga buli wotambula odda owulira buli muntu ayimba kimu nti kube Paver bwe nkusembera nja kukuba Paver nsembera mbeera wala kubanga nja kukuba Paver. Akayimba kamanyiddwa nga mukube Paver kabadde kayimbibwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Dinosaur Wigoso. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Dinosaur Wigoso yabadde yakuba akayimba kana akabadde kawoomera bannakampala okuzaama. Wabula wakati bannayuganda nga bawoomerwa akayimba ka mukube Paver omwasi omutwe omukube Paver omukubire ddala ne Ssekukuba yenna ekitongole ekirungamya ebigenda ku mpewo UCC Uganda Communications Commission kyavuddeyo ne kigamba nti bannayuganda newankubadde mwawombeddwa akayimba ka mukube Paver eyo si enaabeera emaanya y'enkoko. Bagambye nedda ssebo tekijja kusoboka. Akayimba kano ekitongole UCC kyavuddeyo ne kikateekako envumbo era ne kikayimiriza mbulaga. Teri munnayuganda akkirizibwa kuddamu kubanga okuba akayimba kano akamukube Paver. In fact bagambye omuntu yenna gwe banaasanga ng'akuba akayimba ka mukube Paver ojja kusasula obuwanana bw'ensimbi oba si kyo bakusibe emyaka 2 ate tebajja kukoma ku ekyo basobola n'okusiba n'osasula ne fayini. Kati akayimba ka mukube Paver muganda wange kafuuse kayimba nago gye gimu ku misango mu Uganda egisobola okusibya. The Uganda Communications Commission wishes to inform all broadcasters, online content providers, internet service providers, digital platform operators and the general public that it has received numerous complaints regarding the content and influence of the song titled Mukube Paver by Dinosaur Wigoso. Pursuant to its mandate under the Uganda Communications Act, the Commission has conducted a preliminary review of the song, including its lyrics and associated audiovisual content, and has established the following concerns. The song explicitly and implicitly promotes, incites, and glorifies violence and aggressive conduct. The song has triggered dangerous irritation behavior, including a growing trend of harmful challenge activities on platforms such as TikTok and other social media, where especially young people are mimicking and glorifying violent acts. Continued dissemination of such content poses a risk to public safety, undermines societal values, and contravenes established broadcasting and content standards. Contravenes? Kale ekiwandiiko ekyo ekyawandiikiddwa omukutu ogwa UCC nga kigamba nti akayimba ka mukube Paver engeri gye kibadde nga abayimbi abavubuka ab'enjawulo batandise okuba nga bakola challenge nga beefaananyiriza ku nnyini kayimba nga bwe yakola video ng'atambula akutte Paver ennene enzibu nga bw'agenda awutula bawutudde ku mitwe Paver. Bagamba nti tebajja kukkiriza bintu bya kisiru bwe bityo kubeera nga bitojjera n'okuba nga bifuuka ensonga mu ggwanga. Akayimba kano akamukube Paver kaagaaniddwa era okusanga ng'okakuba ojja kubanga osibibwa emyaka 2 mirambirira. Teri kubwa Paver, teri kuyimba kuba Paver. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake
eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.